kwaliko Dubai, kwaliko Abu Dhabi n'akabuga kalaba kayita Alain. Kakati kubanga president wa Dubai yakafa abasiramu bakungu bagenda kuzibana paka mutuka ku duwe soka sibwe kiba. Kakati Alain president jazalibwa. Era ndo zajiba muzika oba siri so sure about that. Nenga ya president ja azalibwa Alain. Kakati because mu Alain bali mu kukungubaga wadde mwe muri ba foreigner because basindi bagenda kuyimbira ba foreigner bayimbira ba Buwarabu. Temusobola kubaako kye mukola nga mu kibuga bali mu kukungubaga. Ekivulumbo kisazibwamu kati no version je nine va kusaidia aba promoter kuba divorce bagenda kusaidia ne ba promoter ekivulu kya Alain kisazibwamu ekivulu kya Alain bwe kisazibwamu basigaza Abu Dhabi ne Dubai successful ekivulu kya Dubai kya Abu Dhabi kyakola bulungi ekivulu kya kiddako kyali kya Dubai because Alain bayite bagikoze kireka actually ndo Alain yali ya wakati mamalize ne Dubai. Abu Dhabi genda Alain ogende Dubai. Kachegeza wali na kulali no booki bwao. That is consecutive days, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Kakati embuzi bwe buva abaliyo bagamba ekisooka obuzi obwasooka omusajja. Omusajja? Bawa Sindi. Kuba Sindi apakira ekika kyonna. Anna abantu abave wala namwe musuka. Waya kwata omwami nakwate budgeto ne Sindi ekika kyonna nga akimazeeyo n'akikube Dubai. Era Sindi Uganda babala jjukuba ko bomu Sindi etalina kyasigaza Kampala. Omusajja bayita bali ment mukugulira ticket nti bamaliza nga bagiguze. Yo omwana balino jigula kubanga omwana muki? Breastfeeding amuto. Sindi naga sina baby sitter. Emali omukozi mumuletere. Okakananga omwami agenze nga baby sitter. Era okusinzira kwa badde Dubai omulimu yagukoze bulungi. Omwana teyakaabako. Teyakyakanyako mama nti vaccine. Teyakyankalanyako buli kaseera ennywanto muyonse omusajja abimanye by'okukyusa pampa yabikola bulungi okusinzira ku gave Dubai. Ye bali bambi. Kakati bamala okukuba endongo ya Abu Dhabi. Ate Sindi yekyusa agamba neze Alain muzimpe. Mutazimpa sive mu. Wadde nga shade cancelled. Okusinzira ku promoter kitaka kasa. Yagamba eze Dubai yazina kubanga shade Dubai yo yasalamu. Ago ge mazima. Kati ekyo creating awendowooza nti oba neze Dubai promoter yali ayagala zisalamu. Wabula ye promoter bagamba nti Sindi ekimugana okuva mu lumu okwesibirayo n'okuba bayo yagamba mugeze musale wano mujja kumanya Northern Ireland. Omwana musajja nga akuta omwana side zeno n'agamba kati gezo ofulumo olwo. Yajjanga bouncer nga babysitter buli kimu. N'agamba Sindi wanto fulumawo. Sindi n'agamba mutampa za Alain sijja. Kanamaliza nga ye Dubai tagikoze nga nazo tazifunye ssente nga yesibidde mulongo. Bamulekemu. Kakati bino bye byaddirira nga Sindi tayimbye Dubai. Yoba otuwa. Tulina sente obugagga bwa Sindi bwonna mbuyina mu ngalo emu. Nze Jeff Mulangi oba tomumanyi. Jeff. Nemutumalira obudde. This is rubbish. People left their things to come and see here. I'm a Ugandan British. How can you bring us and make this nonsense? You know? Any promoter is a sin. Cuts promoters, you should get cuts or what? This is fake. Ugandans are very busy in Dubai. People are very busy. This gentleman is very busy. This one is very busy. This one is very busy. You don't waste our time. This is champion, the only Ugandan boxer in Dubai. We just won a champion in Egypt. Yeah. Derek Mayanja, the only boxer in Uganda. He spent some time to come and support Uganda. They didn't turn up. This is my wife, Kenya Ford. Yeah. Jamaican Ugandan. Wow. Bombo club. And you don't show up. Making us pay a ticket of 4,000 equivalent to 4 million Ugandan shillings. That's all I could You cannot even be a human president when you cannot show up for a show. We can solve all your life. We can solve your financial problems. Kakati
Jamaican British yagazaako kwogera zikati kankwe ekintu kimu lwaki Jamaican na Ugandan gwe adamba mu Luganda ng'alinga nze akali bwe kyoyina makimu omwenge gula buli omu yamugaba mu nsi ye ye Jamaican British ate mukyala gwalina Jamaican yani Jamaican Ugandan ne boxer Dubai Ugandan nange abantu abali ebweru mujoga I think kino si kirungi bana bade bayo let me ask Mudra ye yayimba Mudra yagamba mnange mmanyi my days naagenda n'ayimba ye naye kakati ndowooza Cindy need to come out and clarify ekituufu kyava kuba kati side yetulina ya promoter Cindy asobola kubanga alina side eyiye lwaki teyayimba kubanga ndabanga ekitegeerekeka amangu ebanga show ye Alaine yasazibwamu nga wakiraba obanjaki okulekanga ku sente ze zaatwala Cindy kwaliko ezize ng'agamba nali sikola kuzzawo sente zange but also Cindy alina omukwano mungi ne sente unless when she comes out but kulafu gyalina ne sente ye oyinza obuta to doubting what's going on yayinza okugamba nze najja nnaku 3 kukola whether I have worked or not I need to be paid bati bamuinforming earlier nti no ekibuzo kimu tukijjeewo wabula kigambibwa nti bamubuukinga president tannafa then that explains it nti ye nga y'omuntu naye yakwata booking za bukadde tugambe 10 president n'afa katugambe buli show yali ya bukadde nga 3 nemeka n'ekitundu kitegeeza nti yagenda okunona milioni 10 aba afunye 7 naye ate waba takoze na ya Dubai kitegeeza aba afuddeyo n'atono nnyo ate mwagala nnyo naye waba tasobola ku understandinga kintu ekyo ana ddala nga ojja kuba president wa wuma bintu byandenyumye kujja tebyanimye kubeera kulinnya lyo katulinde side ya Cindy gy'anaavaayo atuwe okay kubanga munayi naye alina tekiba kifaananyi si kirungi naddala ku bantu ng'olina bafaani nga ab'e Dubai bali bazze okulaba kale leero mazaalibwa ga MC Kats 1900